Mwebale nnyo kubanga mukyekuumidde wano ku The Buzz UG kyemukola ky'amaanyi nga bwe nabagambye nti amawulire tuyina mangi tukyaliwo n'okugezaako kubategeeza biki ebifaayo mu ggwanga lyaffe Uganda ne mu nsi yonna. Naye bwe batonaba ku subscribing soko subscribing awo onyige ne kukadda ojja kuba osobola kumanya buli kimu ekigenda mu maaso, ojja kuba osobola kutugoberera bulungi nnyo. Ekyo baganda bange nga bwe mukimanyi nti saa zino amawulire agasinga okutrendinga amawulire ga campaigns oba akalulu 2021 akabindabinda gigamu ku mawulire agasinga okutrendinga, wabula temwerabira nti n'obulwadde bukyali oba coronavirus, era bwe batoyegedde ku kalulu oyogera ku coronavirus bye bitambula kati zino essaawa nga tutandise campaigns. Era akakiiko k'ebyokulonda bwe kavaayo ne kalangira nti campaigns zitandike officially, waliwo team eyavaayo negamba nti tugenda kunoonyeza President Museven akalulu. Eno team erimu ba bloggers omuli Ashbakato, Isima, n'abayimbi okuli Full Figure, King Michael, Bebe Cool, n'abamu ku bantu abali mu struggle olukwe mulimu Bajjo. Bebamu ku bantu abavaayo ne bagamba nti bagenda kunoonyeza President Museven akalulu balwanyise Bobi Wine. Wabula babadde mu bitundu byeye Busoga. Bana abantu badde mu bitundu byeye Busoga nga bageza kunoonyeza President Museven akalulu. Waliwo ekitundu kye batuseemu mu ghetto emu nabo ne batandika okunywa ku njaga. Banywedde enjaga, amawulire gatambudde nnyo, gatrendinze nnyo. Wabula President Museven ekiriwo saa zino kiraga nti eno team yandigiyita agenda bayita ababuuze akana n'akataano nga tenuna kugenda mu maaso n'okwogera kw'eyo ensonga eyaba abantu ba NRM abageza kunoonyeza President Museven akalulu. Katusoke tuwayewayemu ku nsonga z'omusajja waffe Muhammad Sereko, y'omu ku basajja ab'amaanyi wano mu Kampala Central. Basajja b'amaanyi, alina statement yavuddeyo n'akola abantu ne beewuunya. Ono omusajja yavuddeyo n'agamba nti Muhammad Sereko yavuddeyo n'agamba nti abantu ba opposition akalulu temukadividinga. Bwe tuba twagala kujja ku President Museven akalulu temukadividinga. N'agamba nti Mugisha muntu musajja w'amaanyi, bona ba Henry Tumukunte b'amaanyi, bona aba opposition ba Moriate, yagambye nti basajja b'amaanyi balina obusobozi. Naye yagambye nti singa tuvaayo ne twegatta ffenna amaanyi g'aba opposition ne tugateeka ku Bobi Wine ffenna abakulembeze bona abaliyo mu bibiina eby'enjawulo n'abali ku bwannamunigina ne bavaayo ne banoonyeza Bobi Wine akalulu, nti ago ge maanyi gokka agasobola okujja President Museven mu buyinza. Ye bwatyo bwayogedde Muhammad Sereko. Abantu ne bavaayo ne beewuunya. Abamu ne bagamba nti ono omusajja twali tetusubira nti asobola okuvaayo n'ayogera statement bweti, kuba abantu abamu bagamba nti ono omusajja yali tasupportinga Bobi Wine oba idea za Bobi Wine yali tazigula oba yali tazisupportinga. Naye kati abantu bavudde nga beewuunya ne bagamba nti ono omusajja yasinzidde ku ki okuvaayo n'ayogera eno ensonga. Nze ndowooza ono omusajja mutuufu, musajja mutuufu. Eno yensonga yokka bwe muba mwagala kulwanyisa President Museven oba kumujja ku buyinza, bwe mutegatta nga opposition era kibamala amaanyi wadde muyina amaanyi. Bwe mutegatta abantu bagenda kulonda obululu mu dividing akalulu, era still omusajja agenda bakuba kalulu. Naye bwe muvaayo ne mwegatta ne muteekawo omukulembeze omu, awo muba musobola kwegatta amaanyi gammwe gonna ne musobola okumanya nti omusajja mumumega mu kalulu. Ndowooza ensonga ye yabadde ntuufu, naye abantu abamu bagamba nti yadde jassa yayogedde eyo statement nga ayagala obuwagizi bwa wano mu Kampala, nga bwe kimanyi nti wano mu Kampala Central bwe supportinga Bobi Wine kiba kikulidde, era olina okuvaayo opretending nti nawe oli mu struggle abantu bakuwa akalulu. Kati abantu abamu bagamba nti eyo ensonga lwaki Muhammad Sereko yavuddeyo n'agamba nti abantu basupportinge Bobi Wine aba opposition. Naye bwe tuba tweyongeddeyo ne kyatulese nga bwe kugambye nti timu ya President Museven emuwenjeza akalulu yabadde mu bitundu byeyo Busoga, naye amawulire gatrendinze. Bana abantu okuli Full Figure, Ashbakato, Bajjo n'abalala bangi ne King Michael babadde banoonya akalulu mu bitundu by'e Busoga ne batuuka mu ghetto emu nga bagezaako kusaba abavubuka b'omu ghetto bawe President Museven akalulu. Bagamba nti nezimu ku campaign zaabwe zibatambuza, bagamba nti bagezaako kubulira abantu nti oli wa ddembe okulonda omuntu gw'oyagala, temukubagana. Bagamba nti ye campaign yaabwe gye basinga okutambuza. Naye ate amawulire gatrendize nnyo okuli abantu King Michael ne Bajjo bwe batandise okunuusa ku kayaga ne Ronald Mayinja. Yes, bwe batuuse eri mu ghetto ne babonga ku bavubuka b'e ghetto nabo ne batandika okunuusa ku kayaga, kuba bagamba nti bw'ogenda bulyambwa era naawe ogirya. Naye abantu bwe balaba ebino ebifaananyi nga bitrendinga ne buno video ku social media ne bavaayo ne beewuunya nti
lwaki mulinga ba promoting okunywa enjaga abantu bebalaba bino ebifaananyi nga munywa enjaga kiraga nti tebakyasobola okumanya nti enjaga mbi. Abantu ne beewuunya nti emabega kwawo twalaba ebifaananyi bya Bobi Wine, eno tiimu yeemu yavaayo nga evumirira nti Bobi Wine temulonda anywa enjaga, naye ate be bamu abalabikidde mu butambi nga ba encouraging abavubuka okunywa enjaga. N'omukulembeze w'ekibiina President Museven ebifaananyi yabirabye era amawulire yagalabye nga gatambula, naye teyabadde musanyufu kuba bano batta erinnya lya NRM ne government ya President Museven, kuba n'abantu abandironze President Museven bwe balaba bino nga bigenda mu maaso era nabo bayinza omujjamu obwesigwa ne bagamba nti abantu bamunonyeza akalulu encouraging abaana baffe okunywa enjaga. Kati aga mawulire si malungi nnyo, wabula amawulire agatambuleyo mu nkubo galaga nti anytime President Museven bano abantu ajja kuba abayita mu office ye batuule ababuuza akanana akataano lwaki kino ne kino mwakikoze. Muje mwenyonyoleko ba King Michael. Ye King Michael kiri fine omusajja wa mu ghetto, naye abantu nga Ronald Mayinja simanyi oba ekyo akikozerwa kulaga mukulembeze nti akola nnyo, naye si muntu nnyo wakayaga oba yakikozerwa kuba nti munayo omanyi zino sente bwe tuba twagala sente osobola kukola buli kimu kyonna okumanya nti akasente okafuna, kuba y'omu ku bantu abalya mu struggle olukwe ne badde eri kati balaga nti bakola nnyo. Kati kyekyo kitambula muganda wange. Wabula ate eno tiimu ekyewunyisa bo bagamba nti okunoonyeza President Museven akalulu tebabasasula, bagamba nti bo bakikola nga bo kubwagazi bwe bayina eri President Museven. Bagamba nti tibaba wa mulimu President Museven yabawa mulimu nti babasasula babebe kulu bani bonna ba King Michael ba Big Eye. Naye munaye kyewunyisa campaign za tebwe zinabaziwedo ojja kulira nga beekuba nga bamu bavayo bagamba nti bannaye ffe tebatusasula ate tukyabanja, naye nge abantu be bavayo ne saba bagamba nti bo okunoonya akalulu jasi bakikola kya bwagazi si mulimu. Kati awo ebintu bwe bituuka munaye ebintu biba bibuzabuza, naye nga tukyagenda mu maaso n'okugoberera zino ensonga tukyagenda mu maaso tuzigoberera bulungi nnyo. Bwe kyolina okukola tovaako ku the buzz UG ojja kuba omanya buli kimu ekigenda mu maaso. Ate teweerabira nti obulwadde bukyaliyo obwa COVID-19, ate bagamba nti obulwadde bweyongedde nnyo naddala wano mu kibuga Kampala mu Central, abalwadde b'amaanyi obulwadde bweyongera. Kati olina okuteekako masiki yo bw'oba tolina kyogenda kukola kyamaanyi mu kibuga sigale waka. Nezo taxi tongere nnyo okuzeewala kuba mu taxi obulwadde okufuna obulwadde mu taxi risk ziba waggulu nnyo ez'okufuna obulwadde. Kati abantu tulina okwekuuma era n'amawulire saazi nagali mu nkuba galaga nti bandituzaayo mu lockdown. Abantu abadde beeteeseteese okugenda mu byalo kiyinza obalya kiyinza obatulamu ne mutagenda. Kati zezo ensonga ezitambula muganda wange naye nga tukyaliwo tovaako.